Ewa Dr. Jose Chameleone sibirungi penge kyamukoze kikambwe ene Newspack channel njagala okubeera nga nkwanirizaako mangi ge tukuletedde akkiriza tubeere nga ate tugakuwa tutandikidde wa Dr. Jose Chameleone penge tamuli bulungi avuddeyo munnange n'alyoka amugamba nti omuzimu gwa Kalamagi gwe guli mu kuba nti nate gumubonyaabonya mbu gwe gumubuzizzaako emirembe oba bannange Dr. Jose Chameleone yakola kipenge nze naawe naye ali mu kuba nti nate amusabula Katonda mu bayimbi bonna abasatu gwe gwagenda okutanga embwa etalina kyakulya gwe agenda okufanga embwa etalina kyakulya ate Katonda alina waakututeeredde Kamiri nakugamba gwe watta omuntu naye nkugamba Kamiri ensi egenda kukubeerera nzibu nnyo naye ate osobola okubeera omusajja omugezi ennyo singa ova ku malala tewampuliriza naye nkugamba Kamiri ekintu ky'okutta omuntu ekikubeerako ekisiraani kintu kinene toyinza kufuna mirembe tewampuliriza olaba enjirezi zireeta mukwano gwange zaawedde yakola obusente bwe she didn't even have to ask so much ki ekyetaagisa okujja omuyimbi yenna ow'eggwanga n'omudondola ku bbeeyi layisi tekyamwetaagisa nakukubaluula kumanya muyimbi kyasinga okubeera owa layisi omwava ali desperate atayagala kukola yasiraanasiraana edda nti mu basatu kyamwanguyira okutaapinga mu gwe weebuze lwaki oli mu kayumba oli musosola byennyanja okutawaza amazzi bagaba balira n'ebbiru mutawaza omundi gumu ne mugandawo awe nali nkwagala lasita ojja kakasa ate katito kankobosera okubuusa singa mizigo wabadde akyakuwa singa tovaayo mu Amerika gy'osiiba mu bukokeino ojja n'oyimba e Uganda muzika akyakuwa kato kyalina mulimu okolokota byennyanja mu nnyumba ya mukazi andawe wazigulira ino kufiriminga nakwagaja agulidde andawe awo wenkwagala ze nkuyite sita ate nzembe kinga gobeera sita nzembe ki kati n'omusajja avuga bodaboda ayingiza 15,000 e Uganda ali bulungi okusinga nze okujjako ngondaze emyaka 2 gy'oyimbidde kiki ky'otaddewo awo nja kukkiriza kubala sita Katonda kugambye atuyambyeko Katonda Kamiri atuyambyeko nti making sure mu biseera bye ebyokusoomooza n'enzigula ndawe obadde tozirina nti wamala kuba mulanga nti ebyenda byesibye sabi bikoze bitya naye nga oli mulwadde wa 9 oli mulwadde wa Kataago bye walwala tobimanyi oli mulwadde wa Kataago senga asidi yali muyayi kyayogera kyali kikyamu Kamiri ebirwadde byo byomwabimanyi tiwalwala sirayimu Kataago kozesanga excuse ojodde sigala ebbanga lyonna nebyo kinaagalwadde. Yes, nga tukyali wa Dr. Jose Chameleone kosa ne penge avuddeyo anabeera nga ate amulangira akyatamulangidde nga tekiriyo tetwagala kubeera nga tukulwisaawo mukwano katubeere nga ate tukuwa akatambi kano Salezi my friend, Museveni muleta nziko njokamata. Museveni akuyambye eki muteekadeko fane ba Museveni mu WhatsApp group Museveni akuyambye eki alinga amazi mwenda mulinga amazi ne Museveni ate akuyambye eki tolina kyolina lasita kudabuzaawo muzina mwala wa Sale nzina sali mwala wa Simanyi wa Gondi nzinye sali Kamiri nkoze erinnya tolina kyojje mu linnya lyo lasita nze bulina ku sinapu nzirabeza zaawedde osala emboga awo nkwagala obone kumba amasefuliya yoze ebintu oli mu nyumba ya mukazi mbutanda munawe yogera ku Lusifa gwente gwe mazizi nyizo kugamba go lisita gwe mazi urumu lukubye kubyo ndane matako ngagongamba Kamiri lisita gwe matako gwe twali amazi omwana gwe nawa platform okwogera wano omukutu gwange yajja n'agamba wamuteeka ecupa mu matako mwasiro maizingo omwana mweke nyini ne badde ne sirama nemuteeka omusa omwana Lexus Kayembe ecupa even right now chichi huntingo omwana wakwate ecupa ya bia n'ogiteeka mu matako mukapama ko omwana by force gwe mazingo gamwezo funa emirembe ogenda kusiraanira ddala ogenda kubeereyo mu Amerika ogireyo ddala bw'oba olowooza olisita komawo e Uganda oyimbe ennyimba zo zikusasule munange penge avuddeyo n'alyoka tugamba nti Dr. Jose Chameleone akyabubira Daniela abula Dr. nno naye oba okyabubira Daniela atakujjanjabyeko ataze nakulambula woobeeredde ebweru awo oba olimbyemu Dr. Jose Chameleone naye nga penge munange avuddeyo n'alyoka agamba nti Dr. Jose Chameleone mbw'akyabubira Daniela katukubi
bw'akyabubira Daniela katubere nga tubiku kati okuba okimanyi ndi mukwano gwa Daniela toyagalirako ddala mbeere nga njogera na Daniela siri nno mukwano gwa Daniela nti mwagalamu byama byammwe bya family Daniela mukwano gwe kuva ddo kimanyi kuva Ssegugu nesina mbu kyemwagaza kiri awo n'omusajja amunayigeri amulika amuzina mumumanyi kubeera mbuteeka kusinga nga tomwogerako ye oli wazzaawo eddeeba olingiza ekipe ewa Daniela olingiza ekipe ewa Daniela feriya kaliya bwekyo we yagenda for the past 25 years oyimbidde bwereere awe twali tumukwagala feri yawedde emirimu ndikati n'aganda gatayinza kukkiriza musuza mu nnyumba yoyo omukazi kubeeraawo navaayo kolumu ne ndyoka nkola akatambi akakwatagana ku mwana wa Bebe Cool ayitibwa Alpha bangi gwe muvuma ennyo ku mutimbagano naye ng'omwana ono tavumangako muntu yenna kaakati nno bambi Zuwena mu maziga ag'ekitalo mu bulumi obw'ekitalo ng'omuzadde aliko bye yayogedde ku mmwe abavuma abaana be bavume Allah yamanye ekikulu kati nga Alpha waliwo twapostinga akafaananyi ne bagamba omwana simanyi eriiso simanyi biki oyo mwana yafuna accident. He got an accident. He's been through like 4 eye operations and he says this, it hurts him, but tewali kyakola. Waliwo osoma comment n'ogamba ne ono byayogera singa amanyi bye nayitamu omwana wange okumutuusa wano waali singa Mukama akyusa naye n'abimuyisaamu simanyi oba asobola okusurvivinga, because it took a lot of encouragement to him, because every time omugamba kati omwezi okujja tugenda mu surgery ne tweralikirira ffenna ne tusaba, omwezi okujja ate surgery ne tweralikirira ne tusaba ne tubeera wamu, you encourage him, you talk to him. Naye wetutuuse wetuva wewawanvu naye wetutuuse alhamdulillah. So ababavuma tubalekera Allah, neffe wetuli twebaza Mukama nti watujje wabadde awali. Webale kuba nti nate wekumire ku Newspack channel njagala okutumirako ku Umar Kasumba, twagala okutumirako ku God Givers, omwami Musisi Jonas Sanga twagala okutumirako, twagala okubeera nga tutumirako ku Ndagire Prosi, waliwo ate mukwano gwaffe ayitibwa Rehema naawe tukutumiddeko. Akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Notunulira akakazi akamanyira omuntu kakona kalinga omukalo kona kalinga akageka kakalidde ku mudaala wiiki 2 kafaanana bubi ne bw'okatunulira ekigere tosobola yadde okwegomba akantu bannanga akakazi kale kakawunya n'owunya kwesenga asidi tukusobola mukwano asidi kigwoyina kandeetako embezi ketimbye mu maaso oli kakazi kakulu oli kakazi kakadde oyise embeerebeere embeerezo ziriko mugaba weewumuze ddiya tuli bakoowu nnyo mama Blackman mwesonyiwe kalinga omuka gw'omukanzu kazunga kalinga muka gwa mukanzu tojja nnyo ddiya kalinga eminyolo omanye eminyolo obugulu bukalinga eminyolo konakona katambula kanyolottoka kasinobboka nnyini kansinikirako ezinnyo kafulitika nobadde ogamba tate gwe nomumanyiira nze nja kukulasa era manyiira abo abantu nga senga asidde bali frustrated buli wokisanga omukyala ngawezezza emyaka 5 Bulaaya agaweza ataano agaweza senga asidde muntu mukulu singa badde we Kampala mu myaka ng'ayogera nanaagira naye ng'olugambo ebweru tebalina budde abantu abakeera eri basusulwa palaawa va ku byaffe katikati ze Simon tulaba wano sinalinnya ku office naye teri agenda kumbuza Junior lwaki tosi kwazi bansasula mwezi omusala gujja kujja at the end of the month naye basasula palaawa kati olugambo olujjawa. How do you get time to go in a first world country like America and Canada to do mamongali bamada badiyali nomugati sawa zoma zawo ku TikTok ngo yasamiridde bwe kuba kwabadde kola nto bakusenya mbalasi manyo palawa simwe ina se oba ofuna omanyi simanyi oba ofuna akatabo baba ku omusala gwabwe bakwase baba bisete bumekobo bumanyi bwe bawo ugenda ogula wali ebyokulya kyukange buli abantu Bulaaya nze olaba kyanjeeyo kyanjeeyo giraba njagala oddeyo otunuulire ebyapa ebiri mu Ministry ya Lands ebikwatagana ku kyanja nekiira abasinga obungi bantu beebweru
people are building. Abantu bali mu kukyusa bulamu. Gwe senga Sidi bw'otayogera ku Junior enjoba ku Sira Price, bw'otayogera ku Sira Price enjoba ku mulala. Kati ebintu bya blackmail tebikyakola. Sira Price atuye yakoze kino atunda kino wale yatunda. That's blackmail. Umanye ekintu okikola over and over again. Abantu kandi bakimanyira. Kati bwe tukandi bakimanyira bagaye no kya bulijjo. Kati zenda masenga Sidi ayina ekikyamu ku mutwe. Era nagambye Sira Price don't reply. Kali ku mulimu. Palasa avuddeyo n'akakasa nti Dr. Jose Chameleone agenda kubeerawo nnyo ku kivulu kye ekyategese. Okitegeera nno nabyo katubikuwe. Dr. Jose Chameleone legendary ali atya. Ali mu mbeera nnungi era yaŋŋambye ku kivulu agenda kubaawo abaminsinga era yaŋŋambye mbeebaze nnyo abamusabidde essaala abamujjanjabye. Naŋŋamba twebaze nnyo ne Juliet zaawedde olw'ensonga naye abadde malayika eyajjambula muwe so bubweka naye obwaffe ate so obwaffe bwonna naye obweggwanga lyonna. So tumuwa salutize ne tugaa Juliet zaawedde webala okubeera obwamwito omusajja mbakazi watabbo. Makone ennaku zino interviews zaakolanga mu kkakkamu oba lwakubanga yabadde akyaziza Palaso atakuba ne bakuba. Makono bwedde abuuza Palaso ebibuuzo mu bukkakkamu si y'oli Makona gwe tumanyi akuulako waya. Katubeere nga tukuwa akatambi kano nga munange Palaso ayogera ku nsonga za Fik Gaza. Tuzze waliwo ebigambo ebize byogerwa ku muganda waffe Fik Gaza. Ye wamuwulizaako? Sinamuwuliza yanneesalako. Weesalako? Ng'enseeraba waliwo ataalaba ng'ekyezo ekituufu. But nga ku omukulembeze mu Federation atwala abayimbi badde nsuubira nti oba tubadde tusuubira nti at least ojjamu however much nti omuntu yakola ensonga. Nagezezzaako era n'ekigendererwa nkiina naye poliisi neŋŋamba nsooka embireke bikyali bizibu bakyalina okunoonyereza kungi. Bwe nagezezzaako ennyo poliisi neŋŋamba n'okuyingirira mu kunoonyereza kwa poliisi ate nag'omusango ne bansaba mbaleke bakole omulimu gwabwe so tulabe ekinaddirira. Kigambibwa nti gwe waleeta Fik Gaza mu industry wamugjawa era olugendo lwe. Na Fik Gaza namuyambako ku bye nali nsobola naye gye twava nze omanyi bwe nakoma okuva mu America nava mu komera nava mu komera nenzaala abaana nembeerayokko naye obulamu bwange nenkomawo mu Uganda bwe nadda nentula n'abaana ba geta abo nga ndaba abamu bagezi nnyo naye nga abamu tebalina opportunity ze twalina oba speed ya kulowooza gye twalina oba ntegeera gye twalina. Nengezaako okurehabilitating abaana bangi. Nze DJ wange Ivan Kira ava Lipanda ndowooza twakwatagana alina emyaka nga 15. Viral driver wange ava Luweero twakwatagana alina emyaka nga 13. Bangi bayise wano. Grenade official ndowooza namusanga alina emyaka 12. So nengezaako okwegatta ne bageto yoti tukyuse. Kati mu abo mujjiddemu abantu bangi, mujjiddemu ba Cool Boy, mujjiddemu ba Fik Fameka, mujiddemu abantu bangi. It's not nze omutima gubaddewo kuva bonna buli omu wansanze. Spice Diana kitegeera Serebu afoyo big up Spice Diana. So mu lugendo olwo tuzze tusanga abantu bangi era naye y'omu ku bo mu kusangagana tuzze tuyambagana. So mu kuyambagana okwo ne tufunamu ebirungi ndowooza n'ebibi. Naye ate omuntu tebamusalirawo kikyayagala kubeera oba wajja ayagala kulaga. Nenza okumusanga namusanga alina emirimu gye yali akola. Emirimu egyo gye bayita kolokolo. Bwe musanga ng'akola emirimu egyo nendaba nga asobola okuba ekintu ekyenjawulo. Nensalawo muyambeko bye nasobola era nange obusobozi bwange bulina bwakola ki we bwakoma. Ebyaddako ne yeetengerera era ensi bwegenda mu mefuga beekoze eki ne yeetongola. Kati mu kwetongola ate saamusuubira nti ate agenda kwetolola atadde ate mu mirimu ate gye namusangamu kuba nali mmanyi awo twakola ki
twavaawo so mu mbeera eyo okuleka omusabira okuba obulungi nze nabagamba nali nimba akayimba kano komaweeka kitawo akulindiridde nali sisaaga ebintu ebimu tusibikola tuseka abantu bakkiriza ne baddira magezi ne bagagamba gayimirire obusiru ne babutuuza abamu naye bw'oba ng'owuliriza ebigambo bye tujja twogera nga tujja tubuulira ghetto oba n'abantu bonna ab'ensi olaba nti ebintu bino osobola okula nti tujja obibegako kuba ffe twabirabako segera nsobola okulaga nti bingi ebiri awo sijja kuddamu ekyo nenze kyeŋŋamba muntu waba yeetongola n'alangirira n'akola ebibye ebisigadde biba byefe abasigadde ate kati siffe katonda tulina musabira saala n'omusabira aveewo inshallah nga katonda ayagadde n'ebiddako bibye kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi Olivia Lutaya owa NUP aliko byagamba tulwanirira baana baffe bazina baffe future yaffe yayonooneka ffe yaffe tetuyina eno generation tetuyina future kyogamba nti kati gwe gwogamba ffe byatusala amagenda n'amadda twasiraana lwaki gamba bwenti tulinawe ennyindo yo webasinza omu tolinawo ogenda kujja mulimu woba tomanyi lulimi olumu tolinawo ogenda kufuna mulimu kiki ekitegeeza tiffe generation yaffe bagibika kati bwe tuba tusobodde okusituka tulwanirira abaana baffe tetukikola ku lwaffe tukikole ku lw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe bwetetambudde obadde mulabi mulungi olekwekubira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga kwossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section weekumire ekweno yokka tujja kubeera nga tetukuwa amawulire amalala agetunaaba atufunyeyo katuddeyo mu field mukwano tubeere nga tetugakuŋŋaanya tubeere nga tugakuleetera beera bulungi